By the way, Chameleone yasoose okubeera nga atuuseko mu bwakabaka bw'e South Sudan esayidi eri munnange mu lubiri. Kakati nno Ssaabasajja Kabaka waayo munnange wali mwana mulenzi munnange ate amusanyukidde. Bye ngenda okubeera nga nkutuusako ate mu maaso awo omukulu munnange Bobi Wine by the way munnange wali ssente zo munnange mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira munnange ate ze basonze sayidi eno abantu bamunaze omukwano munnange ate esayidi eno ku ssente nno eza kampeyini. Kakati nno bye ngenda okubeera nga nkutuusaako kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like ku site no kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba naye nno wali Chameleone yayugumiza munnange wali South Sudan by the way yabaddekoko ku mikolo egya independence esayidi eyo akatambi nakakoze wano ojamira nti Yugi nenkasaayo kw'ossa ate by the way ne show kwe yabadde kwe yaperformingidde e South Sudan ku lunaku olwa independence na by the way akatambi ako nako katwedinze nnyo ku mikutu egy'enjawulo. Kakati nno ku sayidi y'emu munnange yagendakoko mu lubiri olwa Kabaka wali omukulu munnange ate atolobo azante Ssaabasajja Kabaka w'eyo munnange ate South Sudan mu bwa Kingdom eyo esayidi. Kakati nno Chameleone yabaddeyoko munnange wali omukulu Kabaka oyo nga bw'olaba n'amwambaza enkofiira munnange omanyi kye bayita Kabaka okubeera nga muganda wange Kabaka n'ewaba nga akutteko bukwasi mu ngalo weesuna ku ttama n'ogamba nze ani munnange naye nga weebityo munnange Katonda nga akuwadde munnange ate blessing weebityo munnange bituukawo eri abantu. Kakati nno ne Chameleone nno naye bw'atyo bwe yabaddeyoko munnange ate omukulu munnange ate Kabaka waayo e South Sudan n'amusiima. By the way obubaka buno bukyagenda mu maaso okutwedinga kw'ossa n'ako akatambi. Welcome them to the Azali Kingdom, and I also want to recognize the presence of our King, His Majesty the King of the Azali Kingdom. I think from here I will stand and start to introduce how our program is going to go. I'm by name Tunga Alison Samson. I'm one of the ministers in the Azali Kingdom. I work in the house of His Majesty, the King of the Azali Kingdom. I first want to request us to feel free in our kingdom. This is the Azali Kingdom. As we heard from our Prime Minister in the Secretariat, our kingdom was lost for 117 years, and we are just raising up. We are now 3 years. I would want to ask the team for the introduction. Then after that, I will also introduce the team of the Azali Kingdom to our visitors. Katugende mu maaso wali n'omukulu munnange ate Bobi Wine. By the way ssente nno muganda wange omukulu wali abadde ali mu zisoma wali ku kitebe ekya NUP esayidi eno ssente bambi mpitirivu nnyo abantu munnange balaze omukwano omukulu munnange ate Bobi Wine wali ku ssente zagenda okweza munnange ate mu kampeyini. Twagala okwebaza mwenna bannayuganda abasobodde okuwaayo ensimbi okuddukirira omulanga ogw'enkyukakyuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza ennyo ttiimu eyalondebwa era akulembeddemu oluwalo luno kulaba nti tugenda mu maaso n'omulimu gw'okukuŋŋaanya ensimbi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannayuganda. Njagala okubategeeza nti ku lunaku olwo twasobola okukuŋŋaanya cash miliyoni 135 n'emitwalo 796 mu cash. Era ne tufuna checks
ezaavaamu miliyoni 21. Omugatte kwolwo olunaku twafuna miliyoni 156 n'emitwalo 7,960. Naye twafuna abatusuubiza baali bangi nnyo, era ng'abo abatusuubiza sente zibalirwamu miliyoni 869 n'emitwalo 53. Owamu abawaayo n'abasuubiza tusuubira okufuna biliyoni 1 ne miliyoni 26 n'emitwalo 3,270. Ku lunaku olwokubiri twasobola okuŋŋaanya mu cash miliyoni 21 n'emitwalo 19,660. Ezo zajja mu cash, ate ne tufuna sente ku mobile money miliyoni 19 n'emitwalo 7 beddu. Owamu omugatte ku lunaku olwokubiri twafuna miliyoni 4 n'emitwalo 89,660. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannayuganda okuwaayo n'ekigendero ekyokukyusa obukulembeze. Njagala okubategeeza nti kuno okuwaayo twakutandika, naye tulina okusoomooza, era tusaba nti abo bonna abeeyama tugezeeko nnyo okulaba nti tutuukiriza tusasule sente zino. Twaweebwa omwezi gumu okulaba nti tukuŋŋaanyiza sente ezigenda okututandisa omulimu omulungi. Era nga ku sayidi y'emu Bobi Wine basobodde okuwa munnange abastudenti 184 munnange abo ababaniriza okusomera munnange wali mu School of Leadership erisangibwa munnange ate wali ku kitebe kyabwe Kamwokya essomero esayidi eyo. Kakati nno bastudenti bano 184 babawadde munnange wali certificate zaabwe, era nga awaadi zino munnange ate zabaddemu emitendera katagole yabadde esooka yaba Fort Soldier class ne professionals class kosaate n'abalala munnange esayidi eyo. Naye nga bw'olabaawo omukulu Bobi Wine yabadde abawa certificate zaabwe esayidi eyo. Nengeddekokko ne ku mukulu munnange ate Dr. Sipaya Ssentongo esayidi eyo naye yabaddeyo. Webityo nno munnange ate we byatambudde bwenti bwenkoze kakasa nti nno video ogimpeera like kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.